kakati Museveni agenda kusobola otya abavubuka omulembe guno emyaka 5 kubanga bakulaze nti be babadde basinga okubanga balina ennyike ku mitima kaluka. Museveni yayonoonye Uganda ye kennyini ng'omuntu. Uganda eyavuwadde nefuuka hopeless. Uganda nefuuka ekiddukiro ky'aboonoonyi buli omu okukola kyayagadde kubanga Museveni kasobola okubanga ekakodi akamulwisiza ku buyinza kyokka kibi. Uganda kati kyeyeetaaga kiri eki. Bannayuganda bagamba nti Rwanda esinga Uganda. Era bannayuganda batandise okugamba nti Amin asinga ani? Museveni. Kakati Museveni ateekeddwa okuva mu kifo ky'obwajjajja n'afuuka Amin oba n'afuuka omunyarwanda kabisa gwe bayita Kagame. Bannayuganda gwe baagala kubanga jjajja mu butonde ayonoona abazzukulu. Jjajja akuza abaana usanga jjajja ng'aleze evvubuka era P7. Kati jjajja abavubuka eddembe lyabawa President Museveni yagenda okujja mu buyinza 86. Dembe kye kizibu ky'abaana kye balina abavubuka. President Museveni yagenda okujja mu Uganda okulembera Uganda 86 nga abantu bayise mu ntalo okuva lutwafuna obwetwaze n'abawaamu Kawaazi. Kawaazi ako ne katakoma ne keeyongerayo naffe abatalaba ku ntalo ne tukulira mu Kawaazi ako. Kati ensi yonna okkulaakulana erina kubanga erina omukulembeze omunyarwanda gwe bayita Kagame. Oba ensi okkulaakulana eteekeddwa okubanga erina omusajja gwe bayita Idi Amin Dada. Ensi bw'eba enadda emabega ebeere n'omusajja gwe bayita Museveni gw'osobola okuvuma n'asirika. Kati tusooke tutunulira Amin yafuga emyaka 8 nga talina parliament nga talina baminisita. Dr. T ensonga si abavubuka. Abavubuka emirembe gye gyonoonya abavubuka. First of all abavubuka tebawa musolo. Bannayuganda tuli miliyoni 4 n'omusolo. Awo omusolo abalina kyakula tebali amunyo. Omusolo ki? Tebalina business. Tokaya na bukaya. Njagala kutegeera kubanga ensonga eno twajjawo omusolo gw'omutwe ne tutandika omusolo gussa ku bintu bye tugula. Omunnyo. So tuyinza gamuvuka tasasa omusolo. Kankubuuza omunnyo oli ensawo mmeka omwezi? Tugeze nti akatuko omunnyo ka 100. Ndya kamu omwezi. Neba kanyaba meka omwezi. Anti wulira 44 million. Obwo sente bwogenda ojja ku bintu tebuliimu makulu. Kyokka ate oyagala ebirungi, oyagala Uganda efaanane nga Dubai. Kitegeeza ffe abatono abakola naawe akola ayina katini namba n'omusuubuzi akola asuubula omuvubuka abatono bannayuganda abakola ziri miliyoni ezi. Omusolo gwe tusasula gwe guwanirira abalala bonna. Kati kitegeeza ensi zaffe zisigala mu nnaku enzibu ate ne zisigala ne pressure kubanga abantu ezikikoze zitya. Ensi tuyina ensi Madagascar. Sookera ku Rwanda. Bannayuganda gye basinga okwogerako Rwanda ekoze etya okutuuka weeri ne Tanzania ekoze etya okutuuka ku middle income earner. Eyina abakulembeze abateemoolerwako. Kagame tomumanyiira. Kagame what have these young people done for the president ne Rwanda waliyo abanyarwanda abatalina mirimu. Uganda kiri wasi. Anti wulira kansooke nkulage olw'eddembe omuvubuka ono first of all challenge eri kwa information. First of all bonna basoma aveewo. There is no knowledge which is acquired without a cost. Ekitegeeza abantu mwabawa amagezi nga temubateese anti kankula Museveni yaliyonoona bannayuganda yabawa emirembe mingi ne beebaka ne boonooneka. Bannayuganda beetaaga kuyisanga Kagame. Lwaki Rwanda ekulaakulanye ne Tanzania? This is kunyoma integrity ya munnayuganda. Bannayuganda nga bakula. Dr. T abaana bannayuganda nga bapambana. Bannayuganda bagamba nti Kagame asingani era Kenya esinga mu Uganda ne Tanzania esinga ki nti naamini kati njagala tunula bakulembeze be boogedde Magufuli toyinza kumwepankirako. Ekisooka omuvubuka olwaleero gw'olaba apambana anoonya mmere tanoonya musolo tanoonya kwekulaakulanya. Omwana akeera n'ava ennansana n'alinnya n'ajja mu ttawuni n'afuna emitwalo egi n'atuula kubanga alina rent n'ekyokulya asobola okukifuna. Dr. T situation njagala nkubuulire abavubuka. Dr. T okola successful business wetaaga capital nkana kiri mu Uganda. Kiri bwe kiti bameka abeetegefu okukola business. Abaana bonna tusookere ku mobile money. Bameka abawadde abavubuka emirimu mu mobile money n'amaduuka ne bagasuula. Abavubuka abawolereza abo balaba. Weewuunya okulaba nga ku ssaawa 3 ez'okumakya omuvubuka ali ku social media avuma abantu.
abavubuka ebitundu 7 ku 10 tebaagala kukola. How easy is it to invest? Kati abato buli lwobeera ng'olyo changu kitya okuinvestinga mu Uganda okuteekawo business. Ekisooka, how easy is it? Abavubuka boolaba bajja ne bakola, ajja n'afuna omulimu, ajja n'asoma primary, n'agenda mu secondary, n'alonda combination gy'ayagadde. Ye ng'omuntu n'amalako n'agenda ku university ne yeerondera course, kubanga abaana beerondera course, n'amala okusoma emyaka egyo talina kyamanyi, n'ayingira n'afuna social media. Abavubuka baagala white collar jobs, tebaagala mirimu gya kupambana. N'abapambana abatono bambi obusente bwabwe bapambane ngaki mirimu kyegipambana egyetaaga okupambana gye batakoze. Technical education, technical institution is ngaki mirimu ki abavubuka ati kyembadde njagala Dr. T technical institution mu Uganda mweziri abantu bazigenda. Aisha nze nva Masaka osindika emitwalo 10 mufuna abalimira ku farm, mama nagamba nabulidde omuntu wankoyo ng'abavubuka bakoze ba gwabo bowolereza tebaagala kukola, bakeera kukwata mu nsawo, baagala bulimo bwangungu eri abatagana eri abagala. Kati bw'aba ensinga Kagame, kati bambi abavubuka abatono abakola obusente bwabwe, abalala abatakola omusolo gw'abano gwe gusustaininga bali kafena ntubeera baavu omulundi ogwo. Kagame akeera kubaca n'ayisa etteeka nti buli muntu ssaawa okuvako emu paka mwenda tewali muntu atuula bukatawo, toyinza kusangayo muntu atuula. Naye wano mu Uganda kusanga omwana ewakisekka ssaawa ezi amaze okutunda kabbolo ka kigega afunye ekeegi ali wabweru ali mulungi. Ate oyo avaawo n'agenda yeekalakaasa. Military eri wali teri bavubuka batalina mirimu nga bali desperate. Bali desperate nga talina kyakukola, talina kyazza. Bali desperate because tebaagala kukola. Ojja omuvubuka e Masaka n'omuleeta e Kampala n'omulekera amaka n'omugamba nja kuwa emitwalo 3 buli kimukozesa n'akubba. Nze nkozeko anti wulira majority under minority, abavubuka 8 ku 10 tebaagala kukola. Kati bano ababiri bambi obusente bwabwe bakola bwe busustaininga bali 8 ne bano ababiri bafuuka baavu, fena ntufuuka baavu flat. Lwaki Museveni yayitiriza eddembe, beetaaga kibooko, tebeetaaga Bobi Wine kiboko. If you say that Kagame is good, Kagame yani Kagame tomumanyiira bino ne betwogera, ola bino betwogera, bino betwogera e Rwanda tobyogera. You can't say such. But era tekigaana kubanga kati n'ekirala gavumenti wakingamba Kagame akeera ku makya ekirudde n'atuula ku ddwaliro bw'ati ne yeetegereza embeera. Oyo ye Kagame. Kagame amagye gali bulungi, poliisi tebba, abasawo tebabba, naawe munnansi tobba, ate oteekeddwa okukola. Kati kitegeeza gavumenti yonna yayonooneka lwa ddembe Museveni yaleeta, naye kimuyamba okukulembera si kya ddembe kiriwa ekyo Kagame kikola ekyo tekibaako ddembe. Omanyi Abanyarwanda ennaku gye bali tebalina ddembe, osobola okubeera e Rwanda ennaku ebbiri, osobola bino byogera e Rwanda. Ensi yetaaga nga Rwanda, n'abakungu ba gavumenti wobbira toddamu kulabika. Enguzi nnyingi Dr. T anti mu Uganda anti emirimu Museveni aleta emirembe buli omu akola byayagadde byabeereko. Kyenkugambye nti bannayuganda nasanze omusoga nga agamba embooli tebakyalima, babalemesa n'embooli. Kikyo kyogera kikyo. Kankubuulire Kagame yasetinga ensi ye n'oba n'entaana munno omuwaako 10. Tolina kuba ntaana gwe 10. Oyo ye Kagame. Kagame bw'obba nga oli musawo toddamu kulabika. Bwe weesimbawo bino byabasegirinya n'okola live video toddamu kulabika. Kati n'asetinga ensi nga temanyiirwa. Eyo Uganda bwe yeetaaga gyakasaba kunona ku BBS awo ku live toddamu kulabika. Wena okuddamu okulabika amagulu amagumba nga bavuka balina emirimu. Anti kaye Kagame ensi ye mulimu abantu batono, yabafugira mu bufuge, tolina kyoyogera ssaawa 2 muli waka, onywa eccupa z'omwengezi toddamu ndala. Naye wano mu biseera by'amabaala buli muntu anywa. Uganda kyekiddukiro ky'aboono kyokka ekyo kibi. Ekikulaga nti mu Uganda eddembe kati muteeseteese because at the end of the day mulinde Museveni aveeko, kubanga waliwo ebintu byotakyasa kutereeza. Kati abavubuka tubaleke babeere ogenda kukola ki? What are you going to do? Dr. T, then you are. What are you going to do? Kati mu ntebe bagenda kukola mungi. Twali tulabeka accident gyakasitanga egudde omuntu ng'amagulu emmotoka eganywezezza nga temuna kyamukolera n'afa mpola nga mukola ki? Kati guno omulembe gino emyaka 5 Museveni oba gyabuza mumuleke. Kati abagenda okuddako naye ayushuwa tagenda kudda kugida ne bwanadde 10 nze nja kugumiikiriza, naye emyaka egiddako tusetinga ensi yaffe nga bwe tukola ki? Abavubuka baleme kukeera kutuula, abakungu ba gavumenti nga tebatubba nga bw'oyagala ensi bw'etambula nange nje njagala ekoleze. Kati nze nsamba kawerekera
nti ebiseera ebisinga ekyalema abantu okumanya nti full figure olwalero alina ebisumuluzo by'abantu bingi kati gwe bw'omulaba nga ataasoma gwe yasoma ogenda kulemererwa olina omugendera emabega naye wakutwala takola kitakuzaayo ng'omuntu eyasoma ekyo mukyerabira leadership esookera ku abo gwe boolaba nga abasirwa abaliwo waliwo awantu nga full figure yalina okutwala kati gwe bw'omuzaala watajja werituusaawo eyo yensi that is the reality versus expectation eggwanga werituuse ku full figure ogenda kukola ki sookera nakawa gy'ozaalibwa okyuse eggwanga oddiza mu ngeri gy'oyagala bw'oba tosobola linda system eno enveeko kubanga Museveni yayonona system n'emirembe emingi buli omu akola byayagadde buyika that's the truth at what age did Museveni Museveni muveeko ali mu kye bayita evenings. What are evenings? So byafunye leero singa yalinda yandibituuse Museveni muveeko ekibuuzo kyombuuza tutereezezza tutya ensi Museveni ng'akoze ati anti omanyi n'omuvubuka ono ogenze n'omukoonako I want to know their contribution to making sure generation yaabwe ebeera nze njagala abavubuka abo balaba abavubuka abeetaaga okukola bakola abataagala tebalina mirimu amukongushua abavubuka bw'oleeta 10 abatalina mirimu n'obawa bonna emirimu bw'onaayita omwaka gumu abanaaba basigadde ku mirimu bajja kubaaba ng'omunaana gwejjeeko lwaki gwejjeeko omuvubuka kasita ajjanga omulimu agwagala enkya n'atandika okutuuka leeti naye waliwo abaagala okukola kati lwaki twavuwala ffenna omuvubuka ababiri abakola ne bawa n'omusolo basasteyinga bano 8 abatakola abawa omusolo bannayuganda bangi tebawa musolo kubanga ulira wiiki ne bwembeera nsi ebintu byengula ku dduuka omwezi byenkozesa ewaka tebivaako omusolo gwa mitwalo 300 ate waliwo omuvubuka ali mu kyalo ng'amala n'omwezi ng'ebintu byaguze biriko ennusu 10,000 omusolo 152 kati ate bambi oli omuvubuka asuubuula bambi gwe bajjako omusolo omungi ate oguliisa bano kyemanyi ekitegeezanisa abantu like fountain of honor is to identify these issues kati alemereddwa President Museveni omulaba nga bw'ali awo muleke naye ate mwe mumugambye asigaleko this is the country you want to go nze ndimu obululu bumeka I think this is the civic education you should tell those people ndimu obululu eddoboozo kati lisobola okyusa obululu 108 ani akalulu kawedde dda tebwera kukyusa ki kuba ongamba emyaka 5 okyasa okumeza ekibwalata kya sayimo wano bamulimba ne bamuwa akaddagala ne kibiririramu katono kasaka gwaku ekiwalata